najja muli mbuzi kati mugunjuse abaana mwebale okumpuliriza abali bamanyisaga olunaku lwe natandika kirasi eno kati mujjeko amasepeewo Profesa Shama Sirikeki ndi muntu gw'otokyabuuza abaana ba Infinity obasomesa bikyate kati nsaba mubeere bakkiriza kuba akozesa nnyo sensi ye nga lwaki siisomese nga revolution kye yantuma nze nzije mbuuse bannange ti America ekkongo ewedde. Ladies and gentlemen, nga tunnagenda wala nnyo nga sinnabawulira biki ebyabaddewo ekiro ky'eggulo nga mwe mwebase katuwulire from the main man himself Donald Trump nzije tweyongere kubanga mu lutalo luno olw'ekkongo tulabika tufunyeemu omulambo nkiddamu tulabika tufunyeemu omulambo mu lutalo olw'ekkongo kanzije tujja just watch this. Office, we're going to have a signing with Rwanda and the Congo. So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing: they were going at it for many years, and with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to, look, this is a very tough part of the world. They never thought, they were just telling me, they never thought they'd ever be coming to the White House, and they're so honored. And so we're going to give them a great big reception, but that's after many years of fighting. It's a great thing. That's at 3 o'clock. Kakati, gwe munna Uganda, njagala kano kabeere kabonero. Akakukakasa byenzize nga mbasomesa. Wobanga oweddemu amaanyi ekiseera tusituke tutambule. If Congolese did it, Uganda we can did it. Okitegere ekintu ekyo. Webanga abakongo bakikoze nga kati pate after pate mu ggwanga lya Congo. Walai after 40 years. Naffe tugenda kukikola nakugamba. Twabatabulira akatwa kali kennyini. Temula ati Museveni oyo yawa akatwa. Twamutabulira akatwa kali katagenda kukkiriza. Okitegera? Katagenda kukkiriza naye nga kamaze okumugoba nabagamba twaleeta nannyini nsi nabagamba ono police ye bagiyita direct intervention into domestic policy. Tayina nsi gy'atayingiramu. Mwina nakyemalira abalemeredde? Yes, yita Omumerica. Mwina obutujju obuganye? Yes, yita Omumerica. Waliwo yeesiriwaza? Yes, yita Omumerica. Ajja bimaliriza. Kasita abanga yamulira ku ssente. Shama! Abazungu. Kati eze Kongo mwaba bimaliriza. Lwaki bigenze mu America? Nedda. Bannakongo bannansi ba Kongo bebakimaliriza ekyo. Lwaki America yakimaliriza? Bannange. Nabagamba, some of us we have a revolutionary calling. We are called. We are not by mistake to be here. Yensonga lwaki buli kye tusomesa abaana bakirabako nabagamba kino kye kinfuula ow'enjawulo. Ekintu kyenkola nkimanyi nnyo. America emaliriza olutalo lwa Kagame ne Museveni olw'emyaka 3 lwe bateeka mu ggwanga lya Congo nakugamba he who creates a beast knows how to destroy a beast. Amanyi engeri gy'alina okusaanyawo beast gye bayita Museveni. Nabagamba mu luno olutalo ensi ze beetaaga ziri 2 kakati emu bagimaliriza. Democratic Republic of Congo essaawa eno emaliriza endagaano zaayo n'eggwanga lya America. Era endagaano ya Kagame obutaddamu kulinnya ku ttaka lya Congo ewedde. Amagye ga UPDF gonna okufuluma mu ggwanga lya Congo luwedde nabagamba nga bagenda kukubira Museveni ono. Bagenda kusooka bamwetoolole. Banamala okumwetooloola agenda kuyita maama we Esteri Kokundeha. Agenda muyita. Eri gye yeebase eri gyatwala abaana b'abendi agenda muyitayo. Just watch the space nakugamba ffe ebyaffe tebabimanyi bano tebatutegeera. Museveni tatutegeerangako. Tuli balala si ebyo ababesigye babadde nabyo. Ebesigye najja n'abasiriwazanga. Foreign police z'abesigye zikolera mu aleka sangati. Namwe zikolera. Kakati osanga buno bwana bukirasi obava mu kirasi z'abesigye. Buli kule no bugamba. International community tekola kati oguni nyoko. Ositegeera ekintu ekyo emyaka 3. Abakongo bali mu kufa nga Museveni ne Kagame babatta. Naye we twogerera kati kiwedde kati mudde mukolera akamanyiro. Yes, mudde mukolera akamanyiro. Museveni nabagamba
inze ngenda kubeera one man army, just one like this. Naye ngenda bakwata mwena ku international ye mbakwate mbakube. Kati Museveni agamba bula kanakana ninkakwatako nkawo bwa minister nkimanyi kubeera nkimanyi nti nina amagezi agasinga okera oliemu atuddawo ate era nkimanyi nti mu gavumenti ya Museveni wallahi talahi bilahi ndaira temulya nenkanya amagezi ku foreign policies talimu si kwewaana just watch the space talimu ni waba Museveni yennyini eyayingira police zino ezamuleta ku ntebe naye nzimusinga okitegeera ekintu ekyo kati gwa infinity class you are blessed to be here. Museveni babagobe mu ggwanga lye Congo endagaano zimaliddwa okusayiningibwa. Where is Kagame? Nkidamu where is Kagame? Ladies and gentlemen, olutalo luno Kagame Paulo alabika alufiiriddemu. Nkidamu tetunnakakasa but we are yet to confirm. Paul Kagame mane ane mie oba si kyekyo Paul Kagame condition gyali mukati takyasobola kubeera president wa ggwanga lya Rwanda. Paul Kagame yalina brain tumor yali agirina abadde alina ekizimba ku bwongo. Paulo Kagame abadde tawulyanga awulirira mu buuma. Senga obeera n'ekyuma kyonna abantu bano basobola okitaninga into a virus. Njagala mujjukire Kagame yagoba aba Belgium n'abafulumya mu ggwanga lya Rwanda. Paul Kagame saawa eno yakabula ekintu kino nakitegeera weeks 3 nene tugamba katusoke tulinde agreement eno ngegenda okukola ki egenda okusayiningibwa. Okitegeera ekintu ekyo Paul Kagame mundagaano eno tabaddeewo. Donald Trump nabagamba olutalo luno lwaliko America eri mu renewing agreements zaayo zonna ng'erwanyisa akabinja ka BRICS. Era bwe yalinwaliza endagaano kitegeeza nti BRICS ne obanga gy'oli ogenda kubeera nga dormant partner. Kuli UAE in particular ku Arab Gulf zezabadde zaakayingirayo nenda kugambya azze mu lukalo lwa muddugavu Museveni gwe yeetaaga okusosonkolayo. Bino ebimulaba bigenda maaso mu Congo baga kusosonkolayo Museveni. Naye Paul Kagame kiteeberezebwa Paul Kagame yafudde. Nkiddamu kiteeberezebwa we are yet to confirm this. Paul Kagame endagaano eno ebadde yaba president na president nge balina okusayininga kubanga ekwatagana ku sovereignty yansi. Donald Trump tasobola kwero walinga wansi asayininga endagaano ne ba ministers. Endagaano eyo Donald Trump abaddewo yagisayininzeko ku lwa America. Kitegeeza nti endagaano eno ebadde ina kusayiningwa wa president. Naye weeks 3 Paul Kagame talabika. Era twamulinda twabenti ennaku z'omwezi 27 eziraba zituuse Paul Kagame nga tetumulaba then tugenda confirminga amawulire gonna gakuba nti Paul Kagame yafiiridde mu ggwanga lya Germany brain tumor. Osegera Rwanda baganye okumubika. Ekintu ekyakwasiza Ingabire Victoria Ingabire yabadde atandise okukuma abantu. Victoria Ingabire okumujja mu public amawulire gano yabadde alina okubanga agamanyi nga tebagala amawulire gano kusaasaanawa mu public basobeddwa ewakane mu kibira tebannamanya kikiddako. Naye nga agatambula agali mu nkubo Paul Kagame alabika mane ane mie nabagamba nti olutalo luno Museveni yalweyingizaamu ne lufiiriddemu abantu bangi bafudde mu luno olutalo. Where is Paul Kagame? Museveni mubike Kagame wabanga yafudde. Wabanga Kagame ali mu ddwaliro mugambe bannansi ba Rwanda nti Kagame ali mu ddwaliro muve mukwata abantu bali mukwata abantu e Rwanda buli omu asubscribinga ku Victoria Ingabire bali mu kumukwata. Osegere ekintu ekyo. Why are you arresting the people? Kakati mu Uganda bateredde mu diversion eby'emmundu bajja lulina bakuba abantu bafe bomu. Kakati bamaze enkyanzija mu domestic police yes. Naye kakati essaawa eno America ekimaliriza ekyekongo. America ejja mu Uganda. Nkiddamu America ejja mu Uganda kubanga ensi ze beetaaga ziri bbiri. But where is Paul Kagame? Museveni Paulo Kagame aliriddawa. Paulo Kagame president wansi lwaki mukukutana omulambo waba yafudde? Lwaki temwagala kutegeeza bannansi health status ya Paul Kagame? Where is Paul Kagame? Aliriddawa. Donald Trump n'okukkiriza basayininga endagaano eno walabika Rwanda egenda kuyingirira akaseera akazibu kubanga president senga afa nga tanalagawo future. Future ekigenda maaso mu ggwanga lya Rwanda bali mukwata abantu buli alina akakwate ku Ingabire tebagala mawulire gano kuyingira public naye nga Ingabire alabika batege lulina jja nembagamba nti Ingabire asitudde fire asitudde kasita ategedde nti abahutu n'abato bakola ki baddayo kati leero America ne UN basomba abahutu n'abato babazaayo mu ggwanga lya Rwanda naye Paul Kagame talabikako yakamala weeks 3 nga tali mu public. Paul Kagame amawulire agafuma nti ali mu ddwaliro e Germany naye nga agamu kagamba nti Paul Kagame alabika yakoze ki yafudde but we are yet to confirm. Tetuna confirminga naye nga wetwogerera kati Paul Kagame either ali mu critical condition oba nga yasise mudda n'asinkana gy'abadde atwala banne. Okitegera nabagamba bano abantu tobazannyirako Museveni gwaddako
policies ziri mu Uganda tusinga